Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajji. Amanya Hajji Yassini Bakaluba Sekimwanyi. Tosebo. Tusanze wane wa Honorable Muhammad Nsereko. Enkolagana yo ne Honorable Nsereko evaawa. Enkolagana yange ne Honorable Nsereko twasomera wamu kyekisookera ddala ekibuli. Naye okusingira ddala omukwano ogwaffe guddirayo mu bataata. Gye tusibuka muzeeyi ono gwe tuzze wano olwaleero afuuse ensonga la Hajji Abdul Nsereko nga mumanyi be basajja abaalinga mu midiya. Kaakati awo muzeeyi ate abaffe Hajji Sekimwanyi naye yali nnyo nga bwe baaliwa abasiraamu ab'amaanyi ebiseera ebyo nga bw'onaalaba bashemuzaata bwe baakola ki bwe baalingawo kati nga be baami era be bayita jangu otubuulireyo kino jangu otubuulireyo kiri kati nga nze omwana omuto natuulanga ku mutto gwa muzeeyi era nze okusooka okugendako ku rediyo nammwe nga bwe mundaba leero wa midiya yange yasooka yali mu UTV we natuula awo ng'ebiseera ebyo Hajji ono w'amaanyi nnyo naye mu kyonna ky'alina nze mukadde wange yafa 2012 naye buli mwaka mbadde Hajji ono alina okunkyalirako emirundi egitakkawo ebiri mu myaka gye nga wobadde omulabye kati abadde takoma kuba nti nno yali mukwano gwa kitange naye ye muntu alina omukwano ogwasigalawo ogw'olugenderezo ne muffe era tumunyolweddwa nnyo nga omuzadde nga obusiraamu ng'Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu kuba abadde muntu wansi nnyo. Twayogerako naye ennaku z'omwezi zaali 24 twali awo naggulu twali mu lumbe lwa muganda we agisaaziri era yali ayambadde ekooti nga mmyufu nzijukira mu muzikiti nafukamira wansi ne mumbuuza ne mugamba Hajji nga akaneve bbuluka kunyumidde nnyo mu kusaagirira ako kubanga yali muntu musaaze era kye twasembayo okwogerayo awo omwanamu yali muntu w'obuzungu nnyo yes this is how it should be nga bw'omanyi abakadde abalinamuko kazungu bwatyo bwe yali twasondooza kakati ziringa weeks 2 era kyatushookinze okuba nga agenze kuba mu butuufu ekyobulwadde tekiri awo nti muntu abadde bedridden nti abadde wansi abadde mu mbeera gy'otagamba nti omuntu abadde mulwadde naye tunyoleddwa nnyo olw'amawulire g'okufa kwa Hajji Abdul gakusanga nabadde ngenda kwebaka ndwawo okwebaka zaasaawa nga 7 gwa kiro nakirabidde ku muwala we Kanso Sauda yabadde akiteeseyo ku status ng'agamba nti muzeeyi mukama amuwe Jannatu Firdaus we nategeeredde ekyo oli bw'akiteekako ng'amaze okugamba inna lillahi abasiraamu tobuuza kirala omanya bumanya nti essaawa etuuse kubanga okufa ye appointment etaliiko inshallah yo teriiko kusabirwa eyo yo ebeerawo era ekyo wenna kiwulidde nentegeera nti muzeeyi amaze okusitula. Bamisinze omuntu alina ensa wano e Uganda ekintu ekitubuzeemu buli muntu yenna kyakola akola mu kulowooleza mu kwekkusa omuntu alina ensa kaakati bw'ogambye nti nabadde mu byabufuzi naye ne bwenkubuuza kaakati wabadde agwa oyinza obutategeerawo bulungi bwenkubuuza ebya midiya oli agamba bugambi yali mu midiya nti akuŋŋaanya gwakkiriziganya naye ne gwogambye nti takkiriziganya naye kubanga nze kyemumanyiko ekisooka mu ye bubadde buntu bulamu ate omuntu alina bakayita obuntu ak'obuntu asembeza gwakkiriziganya naye ng'ategedde nti ekyobuntu kyekisooka okutugatta ng'enjawukana zonna mu ddiini mu byobufuzi tezinnaba kubeerawo kyekyo kyokka bintu bye bya kisajja kikulu omwami ono abadde mukulu ng'ate mugonvu naye obudde bwonna ne bw'aba alina ano mukolo ng'agamba Yasiini mwamukubidde omuntu amanyi abantu specifically ng'akumanyi mu buto bwo naawe olina okumanya obukulu bwe era muntu sijja kulimba si be bangu be tukyasanga olwaleero omuntu ng'alimu n'olucorporate omuntu gw'osanga ng'ayogera kazungu mu myaka egyo n'akula ng'akyakyalimu obuzadde si kyangu. I think yamuwa confidence kubanga Honorable Nsereko kubimu ebimutunda ndowooza is confidence. Omuzeeyi ono wabadde weetaaga omulabeko ng'ayogera era abatamulabyeko ng'ayogera bamusaaliddwa nnyo bw'omulabira ddala olabiramu ddala Honorable kati ne Honorable era kye tumusaba anoonye nnyo integrity ya muzeeyi ono abe nga agikulembeza mu byonna by'aba akola. Nga tuvuddeko katono ku kiri wano
olabikira ku mitimbagano ng'obuulirira abantu about finance and all those things. Reception ebadde etya so far, achievement ziri zitya, olina woolaba abantu we batuuse bagezaako okutegera by'obagamba oba balaba kaakati otandise okutabula, otandise okulanga embaga mu lumbe bwe buzibu bwokka obuliwo, naye nawo tujja kuguma tugende mu butuufu. Ekintu ekyange kyensomesa ng'omuntu kikyafunyeemu resistance. Ntera nnyo okukiteeka ku mwana nti singa omwana akula n'otandika okumujja ku bbeere omuwe bboto ajja kukaaba. Naye gwe omuzadde oba omanyi lwaki omujje ku bbeere, ebbeere liba terikyamumala ng'omanyi nti no yeetaaga okunywa okusingako ate okulira okuva mu bboto. Naye ye olw'ensonga nti aba takimanyi, akaaba alaba nti nooyingirira eddembe lye. Kaakati ffe tuli nnyo mu mental development, ngezaako nnyo okukuza abantu mu birowoozo n'okubabuulira bulijjo nti nno kisoboka, osobola okuva mu mbeera gy'olimu okudda mu ndala. Naye tukyalina resistance, tukyalina okugaana lwa nsonga nti abantu twabasanga akakokoto kaakala nga essuubi lyabaggwamu ne tusanga nga abasinga bakirwanisa. Naye ate oba okyatunuulidde abakirwanisa abakitegedde ne bakigenda mu maaso, wabadde weetaaga kubeera ku 4 points by Sheraton ennaku z'omwezi 30 n'olaba nti no waliwo abakitegeera. Waliwo abantu abakitegeera bazze era ne batuula emisomo ne tugira ate ne wano wentuuse. Era otuukawo ababeerawo nga bagoberera, kitegeeza ati n'abantu okuyiga bakukola ki. Muganda wange twayita abantu okujjawo ku 4 points, abantu abajja nakutuuka kati nga tetuli n'abayimbi, nga tekuli n'abakomedi, tetuli n'abo bannaddiini, nga naye tuzze kwogera ku bigambo bya ssente. Kitegeeza nti mulimu abantu abakitegeeredde ddala nti nno information bagyetaaga. Information ekukwata n'ekukyusa obwongo, ate obwongo bwe bukola ssente. Osoyigiriza abantu kukuuma ssente. Yes, sir. Ate ekyokugaba ku ssente okiyigiriza ogaba zaaki? Essente ogaba zaaki? Kaakati ate gwe omuze